omulungi akwagala omuna abaana bo alunasooka Allah akuteremu baraka mu byokoze olunaku olwaleero. Ayi Allah asaasire meeya waffe omulungi Zaake amukoze ekisanja ekirala Allah Zaake Allah akusaasire akulembere wamu ne Tefuutewo Muguluma Allah amusaasire era amukulembere wamu ne Semaana Musa Allah amusaasire amukulembere wamu ne bakasala bwenna abali wano Allah abawanguza akalulu asala binso bikasala gamba ya Allah bakasala katubuddamu bikasala gamba ya Allah bakasala gamba ya Allah kasala Allah wa Victoria mudama amina Allah asaasire abaana bakeka abali wano asaasire baana abaana bulungi amaja sente abaguze eduwa ya president kisoba asaasire president waffe Mr. Robert Kyagulanyi amusaasire ne famire ye okuuma ekibiina kyaffe ekya People Power okuuma People Power atuwanguze president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mutwale entebe mu ntebe Allah mutwale entebe mu ntebe Amina ya Rabbi akuume bannayuganda bonna ataasa abatukuba Amina ya Rabbi Amina ya Rabbi Amina ya Rabbi ataasa obuzibu Amina ya Rabbi Amina ya Rabbi Amina ya Allah Ya Allah our power Ya Allah Ya Allah Allah ya gaba power ku sama Allah ya Allah Ya Allah People Power Ya Allah Ya Allah People Power People Power Ya Allah abalabe bagiwambye bajija kumpulisiganya bataasa n'eniyo eyo kowaisa obufumbira lwakisomesa akomeyo waffe Zaake amasongo jajje riziki anasaasira ya Allah ffe okomeyo bamaneja amalabyewo n'abakozi ba Radio Palo mudemu ya Allah Palo FM 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 Sayyidina Muhammad walhamd bade pita meya de deputy bajja basibe duweno inshallah jago tuwajoleze ya Allah Rebecca bade mwera bidi Rebecca Allah kusasire loya waffe akulembere amina Amina ya Rabbi mutajimini sade mutajisima nno Allahumma amin Ija kuruma seka tugatibwako deputy secretary general twegatibwako kanso abasinga obungi